ndikuwati gwe ampa obukumi ampisa mitomi gwe saabalwanyi sirivawoli gwe yandika olutambi lw'obulamu bwange byonna kwagera ku Friday bondabane nga bwendi ntegesera mu fesiti mbereramu njagala mikwano gyange bajje bangi mbalamu yangezesa ku luno nnyo siteegi Pallaso. Pallaso olunaku lweggulo weyagambye nti omusiime Pallaso amuyimbira bulungi nti newabanga omwana wa mugambe yagala kuyimba ng'omuntu ajja mugamba yimbe ngani n'agamba nti ye n'abategeera abalala bonna abantu abatagala bukoola bajja kujjawa talina ngeri gyagenda genda eri gyesijja kwogera gye banaamukubira ebikonde n'enjayo yaabwe so tewali kintu kirungi nga Kato kiyakoze ate Katonda yeeyise mu Kato kubanga yabadde amuyita so abantu abanafikira tetujja kukola mutima bubi bwe banajja wano nimubeera bangi tujja kuteekawo baasi bbiri tutwalireko munnaffe abantu abalungi abawamu ab'omutima omulungi ate muganda wange Abitex oswaziza nnyo tosobola kuvuganya vice chairman wo mutowo balamu ate oyagala okulemesa ono omusiime ffe tuli basiime ba Kabaka ffe byajja buzi tetulimanyi so anyway tubayimbirayo kayimba ku lunaku olwokutaano Pallaso ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Kato Lubwama 2 tulagayo ne sikiti zaawo omugenzi Kato Lubwama okumala dakika 30 ebintu ebisanyusa ebya Kato ebyenjawulo nga tujjukira omwoyo gwe ate olunaku lw'okuziika Kato Lubwama Pallaso ajja kuyimba oluyimba olusiibula Kato Lubwama ku lunaku lw'okuziika so okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaaye naye ate kintu kirungi nale kiyimba bulungi yagamba nja kutta omuntu nze kumega bambi ebikonde byasembye okuba nga abikubirani ngagamba ajja kutta Allen Skin ajja mutta naye bambi Kato Lubwama Katonda ate n'amutwala so mwebala abamawulire abaze etubagamba nti ebyokwerinda owefujjo tazungira wano nga ekituleese ku making sure security tight tutandise okukuuma kati bannange nyongera obbakowoola ennaku ziweddeyo baganda bange let's link up. This Friday is gonna be fire. We're gonna let the chopper rumble like an earthquake. Tugenda kunyenyensi nga tukikolera eggwanga Uganda okulitwala maaso tutumbule Uganda tuli baana banna Uganda tuli bawano tuli bayimbi bammwe yenze Pallaso akuyita mbetegekedde emyaka gyali 5 nizifuuka ennaku kati ebugenda kubeebola sawa njagala okwebaza Balam Promotions olw'enteekateeka ennungi yebale nnyo kwagala abantu nabbaterawo security egenda kukuuma kisaawe ate n'ajanguya leero olunaku lwa kusatu naye abasirikale bazze dda babawunsa bazze just for your safety sirikoma mwebaza Balam Promotions Bay2 Company njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood mikwano gyange this Friday kwebaza MCN mu ngeri enjawulo okusembayo nga sinnawunzika nsaba okugamba kitalo nnyo ekya taata waffe Honorable Kato Lubwama Uganda efiiriddwa ejjembe lyayo ly'amaanyi nnyo eriri irreplaceable tukuyigiddeko bingi omwoyo gwo Katonda akulamuza ekisa twegweko mu love fest olunaku olwaleero tusisinkanye wano ne bekikwatako naddala kwekuusa ku kivula ekitegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 9 mu kifo kino era ttiimu y'Omuyimbi Pallaso bwe bakulembeza ng'omugenyi omukulu olunaku olwo n'abayimbi abalala nga kwotadde n'abategesi abava wa Balamu basobola okuba nti bakuŋŋaana naffe ne tubaako bye twogera biki bye tubasuubiramu
nabo ne batutegeeza ku biki bye batusuubiramu. Mu meeting eno tukanyiza okubaako ne meeting eyenkomeredde ng'ekivulu tekinnabeerawo, ng'era mu bye tusabye kwe kulaba nti nno abayimba abagenda okwenyigira mu kivulu kino bampisa bagoberera ebiragiro byonna ebigenda okubba nga biweebwa poliisi, okutegeezaako bonna abagenda okwetaba mu kusanyukirako eri omuyimbi waabwe, naddala abagenda okusasula obbeera muno, okugoberera ebiragiro, motoka muzipaakingawa, ekivulu kiggwa ssaawa mmeka, nga mwotadde n'okuba nti nno bw'oba oyingira olina okuba ng'osasudde, tojja kukkiriza muntu atasasudde. Poliisi ejja bbeerawo awo ku geeti nga tuwaza buli omu ayingira, kola nti nno ekintu kyalina si kyabulabe eri abantu bagenda osanga mu kino ekifo. So ebyenjawulo bingi bye tukkanyizaako era nga tusaba abategesi babigoberere, ambulensi okuteekebwa mu nkola, tukanyiza ku miwaatwa ki gye tuyinza okuyitamu, era bajja bba batambula nga security oluvannyuma lwa press briefing eno okubalaga ebyo ebifo, nga kwotadde namba esuubirwa eyenkana etya, naffe kwe tujja osinziira kuba nti no tudiployinga abasirikale abeetaagisa. So tusaba abantu okusigala nga bakakkamu ekivulu kino. Police headquarters okuva e Naguru office ya IGP yakikiriyalinze kuba nti no bakwatagana ne poliisi wano Kampala Metropolitan East ne Jinja Road Police Division etwala ekifo kino kuba nti tubawoomera tuli beetegefu okuwa bonna abadigize abanajja bukuumi. Alina wali afaanana nga nze, nze nfaanana nga alina wali. No, I believe in God, the Most High, the Most High God, the God of Moses, the God of Adam. Bamanyi abantu abawagizi bange si basiru. I am ready for them. Wamanze message mbawo temukoma kuwagirira ku Facebook, temukoma kuwagirira ku Instagram, tujje wano tujjuze Lugogo. Man, they can have the rest of them, but I belong to God and I believe in God. On that day, God is gonna show His power. God is gonna help me make a testimony. Katonda agenda kumpa omukisa okukola obujulizi ku kino. Nze nayimba mama, nze nayimba happy birthday, nze nayimba soma. Yenzo oyo ogenda kunfumba Pallaso, ogenda kunfumbira malamu. It's me. I did it for the people. You can't take that away from me. You can't. Waina anthem yeggwanga. You can't take one thing away from me, what God gave me. Has done so many. Nze nkoze ebintu bingi mu ggwanga, bingi byannema, nina byennemererwa nange ndi muntu. Nayagala okuvuga ennyonyi yannema amapeesa mangi. Nebino mbisobola. Osobola ga kibbo. Wenteberezayo obudde bwagamba mbu egenda kutonnya ng'erimu okubwatuka bwatukoloza abaatiisatiisa. Abaateebereza budde. Kati mbabuulirako legenda tonnya ng'erimu okubwatuka bwatuka. Kubanga tugenda kubeera wano n'abawagizi bange nga bangi, bagenda kujja bampagire nabayita dda ne konsati be baginsaba. Enze yange bantu be baginsaba. Bantu banga Pallaso konsati yo abanno bonna bategeka gweyiyo eriwa Yiino eyaabwe etuuse. Heroes Day, come celebrate your hero. I want to celebrate you, my hero. All the heroes around the world, this is your day. Love fest. We are gonna turn up. Amazima ga Katonda mbabuulira nze bingi byesisobola byannema, naye ngenda bayimbira ekyo nkisobola neetegese ndi mweteefuteefu nnyondo mujuli eraya segedde kakati njagala obbagamba bannamawulire sagala bakoya mikono kono njala agifuuyirira mutegeka amaanyi. Love fest nkyamuyitako ne mu jimu n'opikamuko ku mukono kubanga kwagenda kubeera n'ebintu ogenda kuba okyakwata kino ate nga kino kibaawo ate ng'okyakwata kino ate nga kiri kibaawo, wagenda okubeera ebbeetu wano abantu bagenda zina amazina ngenda yimba buli luyimba lwomanyi ngenda duyimba. What's happening, everybody? Everybody feeling good? Yeah, man. Yo, on the 9th, yeah? If you don't have energy, stay at home. Because we're coming with the same energy from beginning to the end. You understand? Kill with a little wine, alico wine, girl is a bit. With your busy body. With your busy body. So bring your bam bam on the 9th. Bring your bam bam, yeah man. Nice.